Soke tugende maaso ate ne tutandikidde omulambalamba bannaffe aba real talent batutusizaako ayina tejjukira ekitundu ekirala naye katono nnyo tutandikirako mu part 1 katono nnyo we twasikomera ddala ddala nga musajja mukulu agenda maaso n'okuleka nti ayina byakola mutabani we n'atabuka wano we tukoma n'ekitundu ekisooka ng'omwana atabuse saagala kumanyiira Owulidde nagamba ssente ngule bodaboda oli wano ogamba mbu simanyi bw'oba ovudde mu nsi byonna by'okoze byange kati oli wano mu nsi ensi ogiremeddemu nze byange kirabika sibifune nga tonnafa mpitaako embeera ejambi yanzibu nnyo n'oba tomanyi misinde otandika nga piki enduru ne zitandika omwana atabukidde omutuuze laba 10 banemane munyambe batuuze omwana nzita bamuyolera wano jangu otunnyonnyola ekitawo muwakazi akimuyombi eki mubadde ki legera ogenda okweregereza omwana atabukidde kitaawe omuniga kyakibadde omwana namutwala omuweerera omwana nemutwala ku ssomero naddukayo omwana ebyokukola bimulemye ng'omuzadde waateekateeka omwana nze ku sayidi yange omwana nemmye bannange munyweze sooka omunyweze owulidde nagamba ni omwana kamuweerere abeeko engeri gy'ayinza okuleka ndi ayiiya naye mugamba bwe ndiba nfunye kasente ndiggulira bodaboda byebyokusoma biganye kati ezajja agimanja najjambiya is that a tulusano of a parent panangi kale nogenda okweregereza abatuuze okuŋŋaana nga omwami Kalule embeera efuuse embi lengera kaakati basooka ne babuuza abatuuze omanye ebiseera ebisinga ebintu ebitawaanya abaana biva ku ebyo abazadde by'oba omusuubizza kati mu mbeera eno ey'akanyigo weesanga ng'omuzadde tosobola kusuukiriza ebyo okutuukiriza n'okuba nga owa omwana bye wali wamusuubiza kati oba olaba omwana ataama n'afuuka ensolo kati aba muzeeyi yasooka n'antwala ku suleni okiziga kati nangamba mbu simanyi bibalo biki simanyi kansolingi byonna byagaana ne muganza amagezi ninamu ga boda manyole gye nsobola nangamba simanyi bwali baafudde ebyobugagga byange kati ndabe tasesetuka ne nga akamusetule oyo ye mwana azaaliddwa ebyo ebyokulabika ndi osuubiza omwana laba ekigudde ku kyalo era singa abantu bano sibamukutte kati bamugagwe kennyini wayonoona omwana omuzadde bw'oba okuza omwana mu ngeri gy'omuleramu yemuleetera okubeera ekizibu mu biseera eby'omaaso ebyo kati ebigambo byemulaga abaana bammwe mubaagala nnyo omumwa kino nakiri buli kyomusuubiza n'oba tokimuwadde ataama kati tuyiteko yitawo wano era bamwetikkirawo ne bamutwala omwana ono okuleka ne bamutaasa ku kitaawe balaba nga kkomera lye liyinza okuleka ne likola ki lidammula era bamwetikkirawo ne bamwongerayo kati owa olugambo aba tannafuna waluwumuliza luba lumwokya yasooka n'ayita mu katundu anoonyawa waaluleka olugambo njagala olabe efirimu egenda maaso kakati abajja atambulatambula ayina gwe yasanga asika embuzi huwai ompitako mbuzi zaako nawadde oli mutuuze nabaki kani nga atuva misango eyo ekyalo kigugumuse ekigudde ku kyalo sooka olinde wonoolumpa maada nga n'embuzi we zintawaanya maada tekijja kola as you were saying mbadde ndi kutta madda nyambuka wali eri mu lubirango endulu evuze ku kyalo kuno bannaye emisinde gye nziruse ebisinziro bintujja mpulira nzenna nfa bufi ekigudde ku kyalo kuno tosobola kukimanya namugamba nkankubuli ekigudde ku kyalo
bannange omwana abadde asse kitaawe okumanya guli gubadde mulambo gunaatera oggwa ejjambiya yaleese empya tuku asemakula wana emisinde nendabeka ekikati kikyekiro mama bakiduka nekiryo katiyikanyika bwekiti neŋŋamba bannange katonda watu oli omukazi adduka alinga kaweewo oli omukazi afubuta nezisimano naliyo ate nze lambayo emisinde egibadde gitta abantu sisobola kino ekyalo kirabika kiriko baddusi nono naye alina bajjukira abaali batta omuntu misinde naffe ku kyalo tumumanye ekiryamenziwa tunnyonnyodde omwana agenze n'ayogera ebigambo bingi ebyewunyisiza abatuuze kino nakiri kusoma kwalema bamututte luddawa bamusomeseza oluzungu ye si muzungu simanyi bamugamba okukola emirimu egy'emikono mingi yasobola booda kati abadde agala kitaawe engeri gye yali aganye okuseetuka amuseetule taata endulu gyatutte ab'okukyalo be bamutaasizza ab'okukyalo be bamutaasa naye ngaebintu bibadde byonoonese ebintu si byangu n'omulundi n'ogumu efirimu eno egenda mu maaso era nga twagala tube nga tumanya oludda gye bigwera ne sinema yaffe laba mbadde n'embuzi zange wekenyini gwantankudde onyumiza kati ogenda okweregereza maama lidiya yeekyanze lwaki yeekyanze olugambo ono lero lwamuwadde si luli mu butungulu era yetabuluwulira mu kyuzi era nja kulaba naawe toddamu kumanyira gwe kawala gwe mwogenda ozunziza ebigambo bakayita pikke ekigambo ekyo kigoye pikkerere olaba nzija ku byembaddeko n'oleeta olugambo olutalimu wadde ebifuna owulidde maama lidde yagala nnyo babe nga bamuleetera olugambo olw'okwongerayo naye kati luno olugambo olukomaawo temuli mu makulu era yayomba nnyo obutaddamu kuleka niyaliranya pikke kati baasigala beerangira kaakati munange tukwateko otudde erudda luvannyuma lw'akaseera waliwo ajja ayita maama kajimu kalule singa si bakulu bakyala okumutaasa omwana abadde amugajambudde engeri gy'abadde awazeemu n'okuwulega ejjambi alabika abadde abala kawago kuba wano we bayuziza esaati akawago kali sayidi awo abadde abala kawago bannanga omwana gwe mbadde manya ali kusikira yakutaamidde wulira bamaama mane taata kajimu naawe olimba mwana tayinza kutaamira bwatyo kajimu kwe we mbadde manya ali kusikira waliwo ekyalo kyogwako nga kiba kifuuyira mindi naye nga abatuuze baako bonna balinga bwe bazaalira ku ndagala mirerembe gyokka gye giri wali njagala olabe kaakano tugenda okudda maama lidiya olugambo aluwulira nga mizindalo gya wooni abeera awuliriza buli kimu ogenda okulira babwika omufu kaakati mwenna ab'ekiyamenvu tubategeeza waliwo ekigudde ku kyalo ono gwe baatutte nga biwala bbanga yafudde magala bamututte biwala bbanga kuba bamututte talinnye ku ttaka kuba singa alinnye ku ttaka alibadde awala ttaka kati siisi yadde si biwala ttaka bamututte biwala bbanga mbu simanyi sukaali yamusse muleka mwaddemu n'omunnyo kati ono yakaaba nnyo bulijjo n'omunnyo gutta omuntu sukaali yalinnye bannange bulijjo tukola nnyo tube nga tunywa kacayi akalimu sukaali kati kumbe ne sukaali atta abantu katunda wetutudde kumululuuza simanyi nakumanya bannange tandike kufumba nva mutali munnyo n'omunnyo gutta omuntu gwalinnye puleesa simanyi sukaali byalinnye ne bimuttirawo kale nno ono abadde yakalabika okubanga yamusuubizza maama lidiya yakaaba nnyo okaabira kuba tufiiriddwa oba nedda magala afudde alina kye yaŋŋamba ekintu kyatakoze ennaku ennuma magala nzisiza obwavu kale nno yafudde mugagga ogamba kale kubanga bannange ye wuuyo agenze ng'alina kyayinawo yogera mpolo ojja kuswala maama lidiya magala yali yamusuubiza obaayo kyamuwaayo ng'atunze ettaka
kati afudde tannaba kubalamu awo. Kumbe oli pressure yamusse oluvannyuma lw'okumugamba sente ziyabadde abalazi abadde tezikyawera. Kaaka tukwate ekkubo tudde wa musajja mukulu ali wano. Twakoma okulaba nga bamuwadde katunda nga bamulunze ku katunda. Nkyala ajja simu yino ssebo tabuki nedda munaye tewali ng'akwata kubo ng'amuweereza essimu. Maama ng'atereeza mwami y'omu ku babadde eri okuba bataasa naye alina kyatandise okuba nga muye muli takyategeera bulungi. Kaakati yakwata ekkubo n'akuba essimu eno njagala olabe. Yakwata ekkuba essimu n'agikuba. Bw'akuba essimu owayi oyo otya eyo muli bulungiko ene waffe si bulungi n'akamu. Bintu si birungi ebireetawo amakoona wabula mpulira ng'omukoowu atalina kye yakoze. Walookera ku makyanga obukoowu bukuluma naye nga siwali kye wakoze kyamaanyi. Nina ensonga zange ezintabudde era nga nandyagadde ensonga zange zino obe ng'ogenda maaso n'okulekanibwako ekyo nnyamba. Owulidde? Naye neetaaga nzikuyitiremu wano wennyini. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Musajja mukulu ng'akasimu asooka akawummuzaawo. Embeera eriwo tewoomya nnakabululu. Embeera eriwo tewoomya ddigobe. Muntu akoze atya. Kaakati bw'ayita munywanyi we ng'ajja atuuka. Munywanyi bw'atuuka ng'amugamba munaye nsanyusa okuba nyoze era dde nnyo nnyini ddala. Kati ng'amugamba engeri munaye gy'onkubiddemu akasimu kabadde kalubaluba era n'engeri gy'ompise ndabidde ddala ng'ebintu si birungi. Kaakati munange omukyala nga naye ajja alamuse ku mulamu. Bano ne bamu ku kika kye bakulu b'ekika ekyabba. Mukulu ng'alabika alimu embeera etannaba kutegeerekako eni bw'atyo ofunamu ku buzibu. Naku zino emirimu tegitambula bulungi buli omu waali akaaba. Kaakati ennaku zino yali yatuula. Amaze sabbiiti 2 takyagenda ku mulimu. Kati buli wagenda ku mulimu awulira nga waliwo ekintu ekimugobayo. Waliwo ekintu kyatannategeera. Okuva enayingira mu myaka gy'abakulu. Eri oli awulira. Baawo agenda maaso n'okunyumiza omugenyi omukyala ali eri amatu agateze nga bisiyaani. Buli ekiriwo kyonna ateeka ku mpooma. Waliwo ekitannaba kumutereerera. N'agamba ebbaasa eyo gye nkuwadde mulimu ebyapa 3 ebyo binnyininyini ebyange. Era ebyapa ebyo njagala ogende maaso mbibe nga mbikuteera mu mikono gyo naye tubeeko obuwandiike bwe tukola. Akabisi nga kagudde munaye tomanya. Owulire kiki? Ono mumu ku baganda babakulu b'ekika abavunaanyizibwa mu kika abalina obukulu obw'enjawulo. So kino kye bamuwa buvunaanyizibwa si kumugabira. Abantu abamu oli bamugamba nti nkuumira ekyapa kyange we buliba kino kibadde. Olwaleero bana ebintu by'okwesigaŋŋana siwa kyali. N'oyita ow'ekika mukwano gwo n'omukwasa obuwandiike mu maali yo abikuume. Ate ye n'akulaga nti afuna kirala. Kaakano no mu kaseera kano kennyini yamukwasa ebintu bye mu ngeri y'okumwesiga nabyo. N'amugamba ayagala abe ng'ebintu ebyo abikuuma. Kuba singa akabi kaba kagudde aba yeetaaga omuntu anava okusobola okunnyonnyola ab'eŋŋanda n'ab'emikwano wamu n'ab'ekika. Owange ekyo kyo kannaame wadde okola eddaame lekitegeeza kufa. Naye wootuuka okulowooleza ku ddaame bannange wabaawo ekiba kiriwo.
n'amukwasa obuvunaanyizibwa obwekuuma ebyapa ebyo era n'eddaame lyonna weeriri abiwandiise byonna. Munnange muganda we ng'akwata kubo ng'asiibula agenda atandika obuvunaanyizibwa bwe obw'okukuuma emmaali eyo. Kale neekirabika okubanga munnange obuvunaanyizibwa bwo butandise okutambula. Nkunyumiza ki omukyala we wakono Katonda aba n'ensonga lwaki yakola omuntu nga bw'afaanana. Kikuwa ekifaananyi kikyodiringa nakyo. Firimu yiino kati takyava wajjajja oli galaba n'ayitawo ku musawo atuuse. Mbalamusiza bannange ekituufu omulogo teyandyefudde nga wampisa kubanga ekikolwa ky'obuzza okukola kiba kya bukambwe bukyayi butujju ku mpalana butemu ng'ababuuzaako bulungi oba abamu banoonya eddagala lya mmindi situmanyi. Ogenda okwetegereza onaafuluma kati oba onoomukadde aloga ki kuba waliwo emyaka egitasaana loga nga ne mu nsi kyonoonyamu tekikyategeerekeka oba olina kutuuza nniya. Omulengera ava n'okuyombayomba oyo awedde kaakati nga tuyingira munda. Oyingidde embuga ekyo jjajja ndi musanyufu nnyo kuba niwooli. Kati abakulu jjajja kambayite batunyonyole tereera kuba kino kyo baaba be bamanyi okukinyonyola n'okusinga nze. Kambayite bajjajja owaye mutuuse batuukirawo mbadde manyi babateekamu olusimu awo. Kati obanga otatekamu ekigali n'okwogera yaya maama yaye wayi wattu ndabye ekizibu ekize kati ate ekizibu kiri kyetwagala okugjawo waliwo ekiyingiddewo ekirala. Buli wajjawo ekizibu bizaala bibiri. Katulabe mu nnyumba waliwo eyazze kano akasajja ke nalabye akazze kano simanyi kaganda kamu simanyi kakulu k'ekika simanyi kaganda kabalo kakati ate nako nga kalaba ke bawadde ebyapa. Ono jjajja alaba jjajja galaba kitegeeza kulaba jjajja galaba alaba n'ebiri mu byenda n'agamba kino tasobola kulekani amalako. Kati ensonga erinyala tugikwate mu ngeri ya njawulo. Manya nti kalamuko kano ke kalina ebyapa n'agamba ni gwe genda weefula agenza okukalaba okwate eddagala lino oliteeke mu bizigo obyo ebizigo bye baweesiiga mu ngalo. Waanaakwatira mu ngalo byonna by'onoomugamba ajja kukkiriza bukkiriza. Okabulidde ako munnange omukyala ng'anona ddagala abe ng'agenda maaso n'ekyo ekimugambiddwa. Tewaliwo muzannyo gwonna okuggyako obulogo kati kyekigenda maaso. Njagala weetegereze efirimu egenda maaso weetegereze. Tannaba kusasula busiimo jjukira. Tannaba kusasula busiimo wadde naaka. Firimu yino njagala olabe kati mbajjajja bagenze agize jjajja lukemba kembya banajja bakembya era mpadde eddagala oli tugende tumukembule yeeyingiza mu mpya ezitali zize. Jjajja ageba mukuba omugongo atambule ng'awenyera munnange nga tukwate okuba okuvaayo tugenda okudda erudda waliwo alina byatereeza ng'omanyi abakyala baalabika okuba ne baatuuzibwa maka galina okubeera mayonjo ekifo kubanga kiweesa bbaawo ekitiibwa kintu kikulu nnyo. Kale nno munaye tolina kuleka ndi okijjako ki amaaso omwoyo olina okumanya ennyo bbaawo waatuula wayonjo kwenkana ki. Efirimu yaffe egenda maaso era nga twaga tube nga tumanya ludda wa gye biggwera ne sinema. Kaakati omukyala aba akyagenda maaso n'okulongoosa yawulira omuntu akonkona kyava amuggulira era n'amwaniriza mu nnyumba munda nga si ye mulala atakyalina kulekaani aweebwa ekitiibwa ekya mukyala gundi okuggyako omukyala omulogo w'omutala. Kati omulogo w'omutala yazze
ebiseera bisinga abantu abalina emitima emibi buli challenge gyalaba bweba ya muntu alowooza ku kumutta yavewo tugende mu maaso naye nga jjukira ekibi ekyo kibeera buli kaseera kirondoola kuba buli wokola ekibi kyotaliziika mu ttaka ne kibeerayo amazima era bwe gajja gakijjayo kati yasaba be nga bamuyitira ku mwami mulamu we gw'abadde azza okulaba waliwo ensonga enkulu emuleese mulamu abadde awumuddemu mukyala munange badde mpujjadde naye nga nsanyuse nnyo okulaba munange era ddemu kyefuula ekyempisa omuntu atalina mpisa buli womulaba ng'agezaako okubeera ow'empisa mwewale n'amukwata mu mukono oba ngwebakidde bubi mukono nagwebakidde kumbe eddogo litandise okukola amukutte mu ngalo oli n'awulira amasannyalaze awulidde amasannyalaze nga gamutambula kaakati ng'amubuuza omulwadde yaali atya nti oli ali bw'atyo ak'okunywa ne baleeta kuba olugenda enjala terudda munnange lugero lw'abaganda olwo genda kwegamba omugenyi afuuka omugeyi nendyoka ngenda ne babulwa n'amazzi ag'omunsuwa abo abantu bakyategeerekeka ye bannaye nga nnesse babadde banguba mu lugezigezi tebaaliyagadde nzireyo waabwe kireka baali bantamwa dda ye bwe bakutamu aggwe munnange oli mu mbeera ki weeyisa otya abantu gwe bakwagala gwe baagala oba naawe tobaagala kakati nga teyeetuuza nga mugamba mune nina ensonga entuufu eri wano nga mugamba omanyi muganda olumbe lumulumye ennyo luneeraliikiriza kuba lumubaza embirizi simanyi oba anadde engulu kikyuka nga ki leka naye tosobola kwogera mutajja kudda ngulu kiri bakiraba omusajja tajja wona ekyo mulamu biveeko ebyo ekyo sino ekyo ekikulu nkakati ensonga enkulu eriwo njagala obenga ku nsonga eno ofuna nange nenfuna saagala buli omu abe ng'aviiramu awo kakati mulamu ebiwandiiko byonna bye yakuwa nze nalaba ebyapa ebisatu ebyo tulina okukwataganira awamu ate nterese maali yooli n'aganze kasita wajja namanyirawo gwe tugenda kwatagana nawulira bulungi nnyo nga mwogera ne bakuwa ebyapa bisatu ne bakuwa n'eddaame kati bino ebintu kyetaaga okuba kale eddaame era oba muntu mukulu naye ng'okimanyi olina ofuna kwe kubanga munnange onoonya engeri gye tugabanira awamu owulidde kuba kati ng'okino ekintu enteekateeka zo mwazikola kasooda keeko lengera mulamu alinga omwanjuluze talina bakutegeerekeka ono akyamubuulira ensonga ye ayagala emaali eri mu kifo ky'ogitereka bagigabane hunegamba kiri kafuwe bba kintu ekyo kyakulya mulukwe si kya buvunaanyizibwa abantu abasajja bano abaganda baatyanga nnyo okusuula obuvunaanyizibwa bwe baweereddwa era bw'oleeta ekintu ng'ekyo alabira ddala nga oyo kawaali okoze bubi nnyo oyagala kulyamu baawo olukwe abantu bayogere wano nti baawo gwe bamukola ekyo jjukira n'obutwa yabumuwa kali kyasooka ne kimukakanya ne tumugamba omanye ebyokwecwacwana by'oba ovaako njagala wano obe ng'ontegeera bulungi njagala okwata ekyapa ekimu bwe kiti kidde mu mannya go mannya gange laba mulamu mannya gange gago mannya gange bino ebibiri obimpe ekyo sinaako buzibu nfunako kimu lengera mulamu yabadde ng'akubiddwa ladde ogusoose we yawuliridde ebigambo bino naye kati waali akyosezza muula efirimu egenda mu maaso n'amugamba ni gw'ogenda nakwevuga va ne mu by'omuzannyo ogenda kwevuga ntandise okulaba olimu amagezi
ne kimuweeweeta wulira amasannyalaze kimuweeweetera mu nnyumba. Mukazi nga yayagadde okubba ekintu asooka kuweeweeta mulamu bamuggyemu obuseko mulamu. Banne amasowaani mbadde totugire nanka ateeka amasowaani agenda kujjula oli yadduka ekyamuleese kyawedde dda. Ono bamusiize eddagala talina waagaanira. Kaakati munanga aba afuluma omukyala nga mugamu neewandiridde kamere. Kamere tubadde noyo awulira munaye kangende nsanga omulwadde muli mutima ali ku kimu kangende nsanga omufu wange mbukagenda asanga omufuwe. Tugenda maaso ne firimu era nga twagala okubanga tumanya ludda wajja bigwera ne sinema eno. Firimu yaffe nagambye evuddemu Emmy's Productions nga bulijjo era nga tugenda maaso. Mukazi mukulu ali mu kwoza yafuuse omulogo w'okumutala buli ekimulemesa ddogo. Alo ate abalogo baba n'obuloboozi kyebale. Yesebo. Nkuulira munnange. Ebintu nagamba obuvunaanyizibwa bwo. Tewali buzibu. Nze kyonna ky'ogamba. Obadde osazeewo ki? Don't make me to know this moment of the washing. Kyoyagala ekyo. Kati ekyo nkikuwa kino ekyeno oba kyoyagala ekirimu emizigo nkikyo gwe bino ebibiri binkolereko. Bagabana byapa nga baabikola. Diiru kye bayita diiru kyekyo kimubala ne kiyitamu nga tekuli miggo. Naye singa emiggo girabikako eba tekyali diiru giba gifuuse miwunyo. Omukyalo ono ng'agenda maaso n'ebintu byonna byali mu kulekani atereezaamu kati ali mu nteekateeka pulaani zonna zaalwana zaakubba bbaawe. Yesebo. Era byonna bye yagenda maaso n'okulekani akwateesa. Kale sebo nawe beera bulungi. Ng'omwami amusiibula bateesezza ne mulamu we kyonna ekiriwo ekyokubba kibe kyakubba. Bannanga omusajja ono naye akayanira nnyo emuli ebyesava naye kale tewali buzibu. Oli ageba mu ekyapa ekirimu emizigo. Eno omusajja ate olumbe lutandise omubala embiriizi. Ali wano asindoma yenna ayuga alinga ndeku eri kali bwerebwe. Talinaamu wadde oluyingo. Olumbe olukujja mu kitanda n'olira ekifuba okubanga eŋŋoma ng'olubuto lutokotanga yenema. Ozannya n'okuzannya. Sajja yalina amaanyi ge. Ku kyalo nga bamuyita Semaanyi. Wuuno afuuse lugonvu. Lumba okuluma n'oba nga tosobola kutuula. Nga n'ogenda emmanju oyina kuba nduulu. Waawe maama. Ng'ayita omwana. Yita omwana. Baamuwa butwa. Bannange ejjembe ligoya. Naye ono omwami limugoya ejjembe yalinywa bunywi. Ejjembe yalinywe maama. Ejjembe yalinywa bunywi. Era musajja mukulembera gyali mu sino gy'okutwaliza awamu. Embeera etandise okuba ndi agonda. Sajja watu agonda. Era wuno alabika okuba ndi agondedde ddala. Twagala tube nga tulaba ludda bajja biggwera ku sayidi ya mwana mulenzi ono. Njagala olabe. Njagala weetegereze. Ky'oyinza okuyita ekigwo. Ky'oyinza okuyita emiwunyo. Sajja mukulu ayita omuntu omukwatako naye nga si wali aliwo. Twagala tube nga tumanya firimu eno ludda bajja biggwera ng'afuluma. Omuntu eyali yeetambuza otandika otambulira ku miggo. Omanya onywezeddwa. Awo ky'olina omanya oba onywezeddwa.
kyolina omumanyi oba onywezeddwa. Katulabe firimu eno luddawa gye biggweera. Kati ayitaayita nga talina gw'alaba naye agenda ofuluma ebweru aba agenda okweyamba ogenda okwetegereza sokolindeko kiki kyendaba ogenda okwetegereza eri nga mukazi we baba bano beerondako obutaka tekigweredde mu nsiko wano bannange muganda wange kati ate olabye amaanyi gampedde otandise kulima nnimiro yange essanyu libaluma tweyongereyo weeno tunayongererezaayo ennyongeza nga beeyongera beekutte ebyomukwano nno nnyini ddala omwami yakiraba ali mu buzibu kali muzajja mukulu wano braza nansonyiwa nze muliddemu olukwe wadde bagamba olukwe luba lukaawu nze ndulidde. This gentleman have just eaten olukwe just right now. Luno olukwe era buli kaseera alwaniriza olukwe buli kaseera abeera alwaniriza. Efirimu yaffe egenda maaso twagala tube nga tumenya ludda gye bigwera ne sinema eno kennyini nagambe natenga bulijjo it's all about Emmy's Productions nga bulijjo tugenda maaso ne firimu era twagala tube nga tumenya ludda gye bigwera ne sinema yaffe eno. Munnange musajja mukulu ajja wowe kakati munnange taata bwe yadda mu nju kwe kuyita Nakijoba. Nakijoba si yaliiwo ng'ono bayita waliwo muwala we yali waawo Banakijoba bali mu mizannyo. Kati yasooka n'abuuza owa mukazi we gy'ali yatambuddemu ddambu maama taliiwo oba yalazeewa. Efirimu egenda maaso kaakati ng'asooka amutuma ayagala amugendereko ewa Ssemakoomero. Yamugamba amugendere ewa Ssemakoomero. Yamugamba nyamba ogenda ogamba omukulu Ssemakoomero nti mwetaaga ssaawa eno. Ssemakoomero is all needed right away straight up. Kale yatuma omwana abe nga amwangwiriza ku kino ekiriwo babe nga basobola okugenda maaso n'okulaba kiki bazzaako. Mukazi watunga dduka misinde okutuuka ewa Ssemakoomero. Ayeno gye muli taata amutumye. Lwaki atumizza Ssemakoomero? Weetegereze. Owaayi munaye taata abadde akuyise osooka ojje mangu mangu waliwo ensonga etalinda. Kaakati maama taliiyo naye yabadde alina gy'alaze waliwo bujjajja atera okujja ewaka gwe yagenze naye naye sooka ojje. Taata agambye akwetaaga kati mbu jangu mangu mangu. Bannange emirimu ennaku zino gye mingi naye ate omuntu okulabika ndi akuyita ekyo kale kaŋŋende embe nga ndaba ekirina okulabika ni kikolebwa nakyo nkikole badde ŋŋenda ku mirimu naye mbisazizzaamu. Efirimu egenda maaso njagala olabe. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Abadde agenda ku mirimu n'agisazaamu. Abadde agenda ku mirimu agisazizaamu. Abe nga agenda maaso asooka alabe musajja mukulu okutuuka omutumira omwana. Jjukira ennaku zino buli omu akimanyi omusajja mulwadde lwadde nsonga ki emwetaagisa. Muleese Ssemakoomero. Ssemakoomero azze kati yamugamba bulungi nti taata agambye nsobola okuyingira munda. Osobola okuleka ni oyingira munda. Ensonga eno nebanga ekolebwako. Munnange omwana andeese kipayopayo kiki ate? Kati ng'asooka agamba omuto
asooka agenda azanye nkwatako netonjiwa ebibumba situlampola situla bubi naye situla bubi. Yali musajja mukulu, omusajja obuvunaanyizibwa. Omukazi najja amufuula ekiteega. Sigamba nti abasajja mukyawa abakyala, naye n'essaala ya Katonda egendereko ng'oleeta nakyejo mu maka. Oleeta omukazi naye ng'oleese ekiteega. Kiri kitya? Mabisambi biina engeri gye bikoze ekyo sikyetegeera. Kaakano yagamba ono asooka agende. Kakati asooka agende mu bibye. Kaniga mugasooka ombulire. N'agamba nti mikwano gyange gyonna gye nnina gwe nsigazza okusobola okwesiga. N'agamba nina ebiwandiiko nali nabikwasa muganda wange, naye kirabika waliwo omuzannyo gwe batandise okunzannya gwe simanyi linnya. Kati ndabidde ddala nga yekwewekaweka ayinza okuleka ndi onyamba mu mbeera nerabika okuba ndyesigadde. Buvunaanyizibwa bweyagala okumbuulira nga bunsuse. N'amugamba obuvunaanyizibwa tekiriko kuba kukusukka na ki wabula kiva ku kwesiga. N'amutuma ekitabo. Omanyi okubanga abasawo tebamanyi na kirwadde kiruma muntu. Ebiseera ebisinga omusawo buli wanoonye ekirwadde nga tekirabika omanya nti waliwo ekiriwo. Yamugamba ndi sooka okwata ekiwandiiko ekyo. Bwe nzikiranga njagala ekiwandiiko ekyo okijjeyo okisomemu abo abali babakuŋŋaanya ab'ekika n'eŋŋanda. Era mwemuli ebintu byonna ebimpadde okutegeera. Ne mmanya nti obulamu buba bugenda ng'endwadde etuluma wabeere ababa baseka. Lengera. Nyangwe mangu sawe ziddako mu maaso enyonyi gyaba esituka. Ogenda Bulaaya. Kaakati ono wabadde ajjidde wano abadde alina olugendo lwagendako. Era munange abadde agenda Bulaaya, akolera Bulaaya gy'asuubula, naye amukwasiza obuvunaanyizibwa obwo. Mukasajja wattu embeera eyo limuli bubi. Era ono yajjamu ebbaasa n'agimukwanga n'amuwa ekiraamo ekiri fayino. Jjukira ebya poli yali abirina. Kati mu mbeera ey'okubigabana waliwo ekiremya ze gwe batannamanya. Bali mulaavu, bali mu kweyagala. Jjukira omukazi yagenda okuwa oli mulamu we laavu nga omusawo yamugaye ni gwe mubale kuba yalina bye weetaaga byonna. Kati gwe mubale abe nga alowooza nti laavu kumbe twagala kumubba. Munange zaatwala emyezi 3 mirambirira okuddirira kwali kuŋŋaana. Mu kaseera kano ebintu si byali birungi. Ebintu si byali birungi. Semakula Efulayimu. Nga Semakula Efulayimu. Basaba ne bannyabo tuli wano abakulu ab'ebiti eby'enjawulo. Naffe nange mutulaba. Tulina abantu ab'enjawulo Nantebe waali. N'omukulu w'omu. Muvunaanyizibwa nnyo okuba ku ki? Ku mukolo guno. Ulira batuuze bangi abali wano. Be bamu ku bakulu be tulinawo akaseera kano. Musaawe eno abakulu abaliwo beebo. Omukulu omugenzi Semakula Efulayimu. Nze mbadde mukwano gwe ku lusegere muganda we buli kimu. Ebigambo eby'amakulu bingi. Kaakati nno yali mu biseera bye ebyokulumizibwa ennaku ezisemba emabega. Oba ez'oluvannyuma yamubuulira bingi nnyo. Era ng'agamba nsinga ndiba wendi bino bye ndiyogera n'ennyanjula. Tumulage eri abataka. Era yagamba bagenda okuleka ni balaga omusika. Yalekawo ekiraamo. Ekiraamo yakiwandiika ng'ono yalina kisoma. Tulinza kisoma. Abakulu mwenna
Bwabanga waliwo ku mwali wano ng'alinawo ekiraamu nga sinnasoma kyange oyo yaba asooka. Mbadde nsaba kale no kyongereze ku bye tulina. Ekiraamu ekyo bwe tuba tukyogera wano twagala mbenga nantebe yaviiramu awo. Basebo ne bannyabo wulira eri okusinziira nga bwe ndaba buli omu kale mwenna muli awo tewali kyenyeenya. siwaliwo n'omu yenna asoma kiraamu. Bannange oba munajjula mwogere. Anti kati awo nange we ŋŋambi kati ntandise osumulula kuba omulungi agenda okukumaakuma abantu. Nze muntu yekka aliwo omuganda nga bwe yaŋŋamba bw'ali baafudde nze ndi kumaakuma abaana okuba era nankwasa obuvunaanyizibwa obw'okulabika ogenda okwetegereza omusika. Kawe katamba vise Soma bifu. Mukibi yatabuka. Mukibi yatabuka. Bannange ekyabanyonyola ogenda okwetegereza. Eddaama erisomeddwa bbi. Mukibi ye mwana omukulu. Jukira Mukibi yabba ekyapa. Alina ekyapa kye yali yabba. Kaakati Mukibi ono yali azaalibwa nnyina. Nnyina yali omukyala omukulu yono asituka. Era we yali maka n'azaalamu omwana oyo tetumanyi oba yali omu naye n'atambula n'agenda. Kati bulijjo ono omukyala alimu si yennyina. Kati wano ekiraamo kiraga nti omwana we oli mukyala muto yasika. Ekyo kyatabula Mukibi. Ebiseera ebisinga mu nnono za wano siwali mwana muto ayinza kusikira banne. Naddala ng'aba omuto omulenzi yasika. Ebiseera ebisinga si bwe kyalinga bwe kityo. Naye ku mbeera eriwo olwaleero ku lw'okuba munange omugenzi aba n'ensonga ze n'agamba nti wadde ono ye muto gwe ndabyemu amagezi ag'okuba taata w'abalala. Kale nno ebiraamo byonna ne bivuvubwa kubajjukira waaliwo enkolagano ey'enjawulo ey'ekyama yali wakati wa mukyala muto ne mukwano ono. Basebo ne bannyabo abakulu muwulire. Nganze omukulu w'omutuba ye mukulu ow'omutuba si wa musambya. Ekyama ekyo bajja bakimbi ekyo ow'omutuba n'agamba waliwo ebitateredde. Yawulidde waliwo abaddewo amancoolo. Olumbe luyimiriziddwa okusika tekujja kugenda mu maaso oba ebyekusaako musika mpaka nga tubanyonyodde ekirala. Ozanya n'okuzanya ebintu by'obusika bitabulira ddala abantu. Abantu ne batabuka ne bagwa akazoole ne bagwira ddala eddalu. Efirimu yaffe egenda maaso era twaga tube nga twetegereza. Kaakano omusajja mukulu ava ku lubimbi alimye omaye olubimbi luno lulina engejje lusalamu ssebo wait. Ayita omukyala amufunireko okulya embeera si nnungi. Mbeera si nnungi akooye. Alimye okamala. Sibyotya mwami. Muli mutya. Bintu bitambula bulungi. Kono ni kulikayo okulikireyo nnyo nnyini eddala. Owulidde. N'agenda aleeta akamere munnange babenga bafa. Bafukiridde awo mwami. Ye omukyala yafuna tulakita ye. Mwami alima. Kyovola tulakita ino giyiwamu amafuta. Mimonde. Gireeta amaanyi emyokyeko. Mbadde nino gizaako awo ngikaliridde kabutto kaweddemu. Basooka gisiikako ne bagikalirira. Tunulira. Kankuletere ku gensuwa. Lumonda akeeta nnyo bw'omunywera ku caayi mazzi. Kaakati taata agenda maaso ali mu kunyumirwamu wano. Genda okwetegereza tuba tulyewo nga wali wajja. Lumonda aleetagize naye gwe kajimuwuuna bannange afudde bannange ogwana ani agujja mu kkomera banaye guguno ogutamugubadde badde banzesa akawunga
omwana kuva lulwe yagala okutta kitaawe bamusiba wuno yakavaayo munange maama n'oluniga lwamugwamu banange kitaawo omusajja muzibu nakutwala nga batandika kwogerera taata bigambo yatwala omwana n'amusiba mu kkomera talinamu wadde ak'obuzadde konna taata omusajja mubi firimu egenda maaso nyoyo sonna abadde wa kitaawo emimondi banayi kyekyo batuliisa nnyo nnyo akawunga ka muwogo nga kakaawa ale mwana maama mwana ebintu byejjeera simanyi wembiva na wembikoma naye gwe kyoba olina okumanya miwunnyo naye kulika nnyo mwana wange mwana nga akomyewo ali weeru maama taata okomyewo otigomye bane nga nsanyusa okulaba kulikire maama naterera ebyokutigomya sikyabyagala siriddamu nakwata jambiya nengoba muntu kubanga abasajja batukozeseza nga tulinga baddu babakozesa kale no ye maama yasanyuka nnyo wadde taata uno akyatiririra butirinizi taata emisinde gyatwala munange nyamba ekizibu kyagize ono omwana gwe bagamba osiba emyaka 2 bamusibye emyezi batuteredde ekikuno mutuyambeko abatuuze bakuŋŋanye tumuzeeyo omwana alina bamukomera talina kuba bweru bannange yaleeta omwana balina muzaayo talina mirembe ajja kudde poliisi emutadde ekkomera limutadde ekkomera we liteera omuntu ng'oyo manya nabwe babasi bakyalina kawunga kakumuwa uyo taata wamma munantebe taata nsonyiwa yali ansibya nzise yayuza esaati yange wali onoonya bibumba yali alekagala kunsala kabuyamu iwe ku ttaka taata omwana munange tomutabwa tomutamukunkira bwotyo okumusiba kulimu engeri 2 baabo oba okulongooka kati obadde ayagala kakati nantebe yabagamba okusiba omwana mu kkomera kireeta ebintu 2 okutereeza empisa ze oba okwongera okutaama kati oyagala tumuze ayongera okutaama omwana muleke oba yeetonze ategedde tumulabirira ajja kuba butaatereera wuyo omulala akyatunula naddalu bannange munange nsentebe negayiriraako munange ekkomera ndayira mu Katonda siriddamu kukanga muntu najambiya kakaba akabazi yeetonze ebyenkumbi kati oba yava ku mbazi nejambiya nadda ku nkumbi ekintu kino omwana ono mulanga kinene kyawanga mpazi mukuweewo twayita mwana wange kinene kyawanga omwana yeetonze wuliranga wakiddangamu nze wendi era ojjanga n'ontuukira efirimu egenda maaso kale mbadde sikusonyiwa neyanzenya okunsonyiwa kale no ensonga ezaalimu nantebe yalaba ndowooza ng'asaanidde okukola ki okusaasira bamu omwana tugenda kumubuulirira babadde baagala baleeta ab'ekyalo bakuba ono kibooko kulonda okutukolera kale ne nantebe nekenyini yayeyimirira omwana naaga ayinza okuba ateredde webale nnyo nantebe mwana komera liwunyanga ziizi ontaasiza biggwerawa enzisemakula tewayabizibwa kaakati munange tuba tuli wano naye kakati abakulu olumbe olw'omukulu Efulayimu tebaalwabya muganda ne bagamba nti bagenda kuleka ne bongezaayo so bwe banaabanga wonna waliwo ina ensonga gy'agamba ekintu ekyo kibe nga kigenda maaso n'okuba kikwasaganyizibwa kalule lammeka ng'agamba munnaye kambabuulira amannya gange envu musajja mukulu agamba nti ekalule lammeka era ensonga emuleese wano kwe kulekani agenda maaso n'okwanjula ki kye batuuseeko ku nnyimbe z'omukulu ezitabanga bazaabya kuba olumbe lwonna luba terwabiza olw'omuntu omukulu wabaawo ekikuuno baba balina olumbe olufulumya
Kaakati waliwo abantu ab'enjawulo abazze okuba kalabalaba w'omukolo guno. kale bansuubi naye yama okubeera kalabalaba w'omukolo. Nsaba tubeere bakkakka. Mwenna mukakkane. Kiwulirize bulungi. Waliwo ekigenda maaso ekirina okusomebwa. Nga tuteekateeka okwabya olumbe luno. Nga olumbe tugenda okulwabya. Nda kusaba. Twagala tube nga tuyita. Oba waliwo omuntu yenna yaweebwa ekiraamo nga tetwakiwulira ku mulundi guli. Kijje kisomebwe. Ebiraamo babikola bulijjo naye nga bimenyawo ebirala. Nakunoonya kiraamo kirala. Ekiraamo tewali kyonoonya, ekiraamo nakisoma luli mwakiwulira. Ale munoonya ekirala kyaki battaage. Sebo mwami Malege baba nkwasizza omukolo guno. Kaakati ogenda okwetegereza waliwo alina ekiraamo. Ekikwatagana. Waliwo ekiraamo. Omukulu sebo. Kiki ate? Kati omukulu najja wuuyo nno muva Bulaaya bava nnyo Bulaaya. Era ne luli teyaliiwo. Yali Bulaaya. Ebiraamo omusajja ayinza okukola ebiraamo 3 mu bantu ab'enjawulo naye nga buli kiraamo kimenyawo ekisooka. Mukulu wuno najja naga twagalobeko ky'otubuulira oba olina ky'olina ku kiraamo ky'omukulu. Mwebale nnyo omukisa guno. Manne gwempeereddwa. Kale mwenna abatuuze abazze ku lw'omukolo guno ogw'okwabya n'okunguba gw'okumanya na buli kimu. Munnange Kyanaku nnyo nnyo. Nnaku y'amaanyi nti twafiirwa omusajja empagi ku kyalo. Omukulu Ssemakula Efulayimu okutugendako okwe ffenna kyatukuba encukwe. Kale kyannaku nganze mukwano gwe nfanfa enfiira bulago okuba nisaaliwo. Naye nga yalina ebintu bye yaŋŋamba. Kale nno yambulira ku nsonga ezitaali ntuufu ku byali bigenda maaso. Naŋŋamba ku kiraamo kyali asoose ofulumya twali tulina okimenyamu. Tubeeye nga tugenda maaso n'okukola ekiraamo ekirala bano batandise okuyomba. Yakikolera wange oliwa. Kaseera akatuufu. Kaakati ekiraamo kino kasita siwabadde bukeerezi bwonna era ntuukidde mukadde kennyini. Kale nno amakulu ga byonna nze kwe kuwaayo obubaka obwo obuba bwampeerwa. Saagala mbisome na kamwa kange kuba omuntu ayinza okugamba nsoma byange. Ebbaasa yeeyo. Ebbaasa ne bagijjayo. Ebbaasa ne bagijjayo. Omukulu Kaalule. Soma oba osoma tulisa ggwe amasavu gawola. Tetwagala va mu lugambo. Waliweereza olugambo lwo. Katonda wano wali abatuuze abakambwe. Abatuuze ba wano si bangu. Najjayuze ekiraamo baase badde nsiringe. Saagala mugambe nti nina bye nalese ekaze atusse. Ono agenda olw'obwavu buwunya. Oli yawulira obwavu nga buwunya. Kale nno mwenna ekiraamo ekya Ssemakula Efulayimu omutuze mu kyalo ky'ekiryamu envu. Kale nno munnange tubasomera ekiraamo kino. Sinze muwandiisi. Ekiraamo kyawandiikibwa munnange mu mukono ogw'omugenzi. Omutuuze w'ekiryamu kaakati nantegeera bulungi. Yayogera ebigambo bino nga siwali amukase kubyogera. Ekiraamo kino nkikoze olw'okuba nga ntankatanka era najja obwesigwa mu ebyo bye nasooka. Era kino kye kiraamo ekyamenyawo byonna ebyali bisoose okwogerwa. Era kimenyerawo ddala ebyasooka ng'agamba bw'ati. Wulira omugenzi ayogerera mu bwino. Mu bakazi 2. Agamba abaana balina yabazaala mu bakyala 2. Be bano. Abakyala abo mukulu ye Maama Katamba. Mukyala mukulu. Maama Katamba. Mukyala mukulu munsonyiwe kosi mbadde nsonyi. Wulira. Mukyala mukulu. Mukyala mukulu ye azaala mu Kiibi. Banange tukakane. Mukyala muto ye Maama Katamba. Efirimu egenda maaso. Era wempandiikidde bino nga Maama Katamba yali mu nnyumba muno. Wulira ekiraamo. Maama mu Kiibi yali yagenda n'omwana we oluvannyuma lw'okunoba.
naye yazaala abaana ab'enjawulo mu bakyala bano ababiri, abaana bangi. Naye era nga Mukiibi ye mutabani wange omukulu. Mukiibi ye mukulu, azaalibwa mukyala mukulu. Maama Katamba. Kati Maama Katamba musirike mbabuulire, mukyala Katamba namuzaalamu Maama Katamba Sole bamugjamu abaana 6 nga Katamba ye mutabani wange. Era Katamba era tekimugjaako lwa bukulu, ye mwana omukulu kuba yazaalibwa mukyala mukulu ate omwana omulenzi asooka. Kungabanya y'ebintu. Kati wano tutuuse bagabana ebintu. Nina Semakula yagamba bino sinze gamba bwati. Oyina okwogera ebikujja mu mbooko singa ziba zizze. 10. Ayina ettaka lye ery'e Masaka alizimbako emizigo gy'abapangisa. Maama Mukiibi. Ekyo ekyapa kya Maama Mukiibi. Ekyapa ekyo we twogerera bino gwe baakikwasa alina okkireeta. Ulira firimu. Bananga batuze tukakane. Nina ettaka eriri Empaama ekanvu. Kati ettaka ly'Empaama abaana bange aba mukyala mukulu mwenda bbawa eka 4 ku eko ezo 7. Ulira enduulu. Akalimi kasonga mukyala mukulu. Laba mukyala muto. Olinde ettaka ly'Empaama lyali yeekutte naye terikali muyise mu kamwa. Eka 3 ezisigadde. Eka 3 ezisigaddewo. Abaana ba mukyala muto Maama Katamba batwaleko eka 2, abaana 6. Olira eka 2 zokka gwe wazikola wa? Bane muwulire bane temuyomba. Muwulire. Kati ekeere ku 3 ziri ze mbadde ndeseewo kuba abaana batutteko 4 ne Maama Katamba 2 n'abaana be. Ekemu ya mukyala mukulu kyenkana bamuwadde 5. Bamuwadde 5. Ulira ekinugu. Efirimu egenda maaso. Mukyala wange ono ekimuweesezza. Munnange ekyaweesa omukyala ono ebintu ebingi okimanyi. Kale nno wadde yali yanoba mu maka. Naye ebintu babikola bonna. Banange muwulize ekira. Banange laba ekiri eno mu kwesunaasuna. Ya pika. Emmotoka pikapu olwagyogerako ono pulesa n'erinnya. Emmotoka ya musika. Emmotoka ya ate ono mukwano omungi yali yamuga emmotoka ojja gitwala. Kati omusika yaani? Twagala kumanya mwana ani asika. Omwana mukyala wange omuto Maama Katamba. Mukyala wange Maama Katamba muwadde. Omwana we simuwa busika. Katamba si yasika. Katamba genda wetuge. Katamba you need to hang yourself. No kya busika ono yatabukirawo. Laba side ena abantu baagala kwekuba. Mujja bireeta. Baali bateesa obigabana nnyini. Baali baagala kubigabana. Omukyala oyo maama nnyabo. Nga ze yankola ze nesigaliza. Kale byonna omukazi ono mukyala muto ebintu bingi bye yali yankola. Ebyo era byesoogedde. Naye munnange tulina ettaka eririko ekijja kyaffe. Kati ettaka ery'ekijja eririnaanye era lyali liriraanye essomero ettaka eryo. Era ettaka eryo nga naffe lyali likuumibwa musika. Kuumira ddala. Kaakati era ne bagamba ettaka lirina okuba ne likuumibwa. Kumba abaagula weebali. Ku $5,000,000. Ettaka ly'ekijja ebiwandiiko ebiragiro ne bijja ettaka lya famire teritundibwa. Laba firimu.
abaagula ku lumbe baaliko. Bane basebwe ne bannyabo tubalamusizaako nnyo naye munange era nga mutulaba ffe tuli basomesa era ffe bannannyini essomero eririraanye ettaka eryogeddwako eryo. Naaga nti nze Namukwezi Christine era Christine saatambule na nzekka natambule n'abamu ku bamemba bagundi b'essomero, member of the staff. Naye ettaka eryo tulidde omwami ono ayogerwa simanyi teritunda ate ffe nga baalituguza. Ulira mukodingo najja mukodingo mwagula ettaka eryo ku bukakafu. Mukodingo najja mukulu neyanziza owakazindaalo Magala nga tannafa yabaguza. Linda mukodingo ayogere era yatuwa n'ekyapa fe abakirina. Ekyapa ekyapa okinawo tukirabe mu ofiisi gyekiri. Yabaguza Magala wamma we mulaba abakyala abo kubanga nga omanyi ebyobuyigirize byonna era mwami Magala byali wansi. Naye jjukira ekyapa kiri kyali kya busika. Ebiseera ebisinga omuguzi w'ettaka kibooko wejjira kuba tetumanyi oba omuntu yasayininga omutuga. Wabeerawo ababaddewo era abassaako emikono gyabwe ekitaaliwo ku sayidi y'Amagala. Era ono yajagamba omusajja baamufera kulwokuba baakimanya nti nno teyasoma ne bamufera bamuwadde essente ogenda otuuka nga teziwera presa n'emukuba. Abakazi bano babbi basaana miggo. Bano tulina bayitira poliisi abatunda ettaka nga bakanuse ekikola kye baakola. Ulira presa bwerinnya, ulira sukaali bwatokota, ulira sukaali bwatokota, obulwadde bw'obuwoomi buzze. Ozannya n'okuzannya bintu bino omwana bateekako batya naye genda okwetegereza ogenda okwetegereza tuula wansi ekyana kitabusi wulira ono awula ono taata ono yatta taata bannange. Maama yateesa n'ekyana kino efirimu egenda maaso. Omwana oba muzimu gwe gwamulinnya. Omwana yabimanya buli kimu nga maama yalina pulaani ey'okutta kitaabwe byonna. Ukalya dda naye tomusongamu ojaleeta ebyapa pu batandise omuwanda amalusu. Taata teyafa lumbe lulwale, taata yafa ddagala. Kale nno genda okwetegereza ng'ekigudde mu lukiiko ebintu byonoonese okulaga abantu bano nti bonna babadde bakyamu bwekyamu bakyamu nnyo nnyini ddala. Era bannaffe baayewunyiza ddala nnyo. Ekintu kino kyayonoonekera ddala era ogenda okulengera. Kale noono naye waavaayo yatandika kwogera bibye. Abawala b'essomero abo yali yabalaba n'abagamba ku kyettaka lye baali baagala oggula, naye ebintu ne bajja babifuna bubi. Kale nno ekyaddirira baabatwala ntyaki ate weetuli abadde Waiswa Joseph. Kale akoleza nga director Biko Visuals nga director of photography. Waiswa Joseph yakola ku locations era nga abadde akwereza nga Muzeyi Kalule, so nga awo Jambo Juma yadde akwereza nga Ssemakulu omugenzi, Maama Katamba ne Maama Lydia. Mwena tubaagala nnyo okubalikani wadde muwagira ekina Uganda kirungi nnyo era kizaamu amaanyi okulaba nga bannayuganda bawagira egyo emirimu egikoleddwa ewaabwe. So natenga bulijjo okuva mu Emmy Productions mwena abatwala tubaagala nnyo Uganda yonna era nensa Mukama